Netutambula tambula. Aliranye mugaga nsobya amunkwatire ku mutima oliyebe gukuba. Bagambye gwe kyenkola toja kukanzu. Aliranye kwata ko ku mutima ogukubira ombulire. Wekitiibwa mukadde wange bwe twali tutambula tambula. Mpulira. Tusanga omwana wa nnyo akomba enziro owange owogwe. Mpulira. Owekitiibwa mukadde wange yali mumpi muwanvu mweru munenenene mumpimpi mutonotono bwatyo. Anti taata yeyandagirira. Bw'ayo yandagirira okujja wano n'angamba bw'otuukanga mu ddiro lya taata wennyini ojje kumutendeka ku kibegabega. Saba mukadde waffe yatugamba nti bw'otuukanga mu maaso ga taata wange agenda kuba wa kisa nnyo oyogeranga bitono. Tuyite mbwangu ng'omugesa ayimba ekitiibwa kya Buganda. Mbagamba nti gyabalaga bakyanfaada yenno yekka ogenda okulaba nga nomula. So mukadde wange n'agamba bw'ati yogeranga bitono. Nze ngenda kubeera kumpimpi awo mu madirisa zooni ngenda kubanga nkulaba naye bwakubuuzanga amannya se omukadde wange oyogeranga erinnya limu atereza ensonga za lujja luno eri abaana abawala abaweza emyaka 18. Kyoyogera musajja wa Kabaka. Sebo mukadde wange bwe yavaawo n'angamba nti mu buli ngeri yonna ebyalo byonna byonna nabisengukako n'agenda ku kyalo nsonga kwateredde. Sebo n'angamba bw'omulabanga omukulu oyo omusabanga n'akuwa omuntu najja n'akima mu kifo kyendi. Sijja kugamba nti ate tunuleeno bw'omaliriza okulya owensekwa n'obulaaliro n'obujja mu manya kyoba okola mu Dumbizi mba sikirama kubanga n'alwawo okuseya ensolo yagireetera okuwaadi abeero ne bakuba mu ngalo nti no mu buli ngeri yonna omukkiriza ngambe bwati nti alemera muwafu ejjuba gwe likuba empafu ey'omuzimu kituufu n'engabiteko era watali kibira kirizo ddemu zaamugula terenkuweyeeko.